Omukozi w'awaka avudde mu mbeera n'asibira mukama we wabweru bw'abadde amugoba mu nnyumba ng'agamba nti naye ebbanga lyamala ng'akola abadde yafuuka mukazi mujja nga tebayinza kumulaga mufulumya nnyumba eno mu ngeri ya kivandulo. Omukyalo oyo agamba nti tumugobye awaka tumusibidde ennyumba talinnyangako awaludde ebigere biweza 10. Yajjaawo gabaze afudde najja okayanira omulambo gwa bba. Ebyempuna bino bibadde mu maka g'omugenzi Johnson Gwenjungu ku kyalo Nakinyogozi mu Luwafu zooni mu Makindye Ssaabagabo mu Wakiso. Omukozi Prosy Namato w'emyaka 5 yasibidde mukama we wabweru Namwandu Everina Gwenjungu ow'emyaka 73 ng'agamba nti bayinza kumugoba bwe batyo ku bbanga ly'amaze ng'akola naye alina okufuna ku mugabo okulinda ennyumba z'abapangisa. Kati agamba twamusibira ebweru mu nnyumba ye mu maka ge yatunda ekabana gyagula wano tamanyi twagula watya wano tamanyi matafali twagayiwaho tutya tamanyi twazimba tutya okuba twagizira amagara make none omushaija wange kugira ngu tubeeremu tutahemu tutuulemu tundamu akasente k'okutuyamba amaju g'abapangisa nimwe nandi hasikulu fiizi z'abaana bo ndaleberera ngeno hati bashutamye tibarashoma balina ennyumba gye yalabeeramu ne bamugoba. Bwe bamugoba nga taata yalateera nnyo okuliirayo emmere n'amusaba taata muzeeyi bangobye mbadde nfumbira wano nkolera wano bangobye ne ku kigaragi kyo tosobola kumpayo nimbeeramu. Taata n'amuleeta n'amuteeka mu galagi. Namwandu omutuufu annyonnyodde engeri gye batundamu ebintu e Kabale ne bajja bazimbe e Kampala, engeri bbo omugenzi yali omukozi wa gavumenti. Yayombeka Kampala twaguza ettaka lyetu mu kyalo twagula Kampala Luwafu twayombekayo ngeno kati amaka ganje balinda kuganyaka. Nze njagala bebeera amazima njagala bwenkanya njagala omukyala addeyo Kabale ebintu bye bba we byamugulira n'abitunda aleme kujja kugajambula bintu byange ebyeno. Agamba naye yajjanga okubeera e Kampala nga bw'addayo mu kyalo era ekiseera kyatuuka amaka g'e Kampala ne bateesa bagateekemu omukozi kati amufuukidde ekyambika. Bamulekwa akulira Bina Gwenjungu ne Bruce Tukesiga boogedde engeri Namata gye yajjamu awaka waabwe era nga ne Madusa olutalo luno evudde kumusaabisa omuluzo. Nize naza kutaha mu kyenje na mama yatubinga twatubya heeru tulina okuza turasaba bukira kwata oboona batuyambe batwirukirire. Yali mukazi lwaki teyabuuza omusajja n'amuwa endagaano lwaki kati endagaano agibuuza babulaza ne maama. Kyokka Namata tuviiridde ku ntono ekimugazza ennyumba eno bwakawangamudde nti ebbanga ery'emyaka 25 gye yamala ng'akolera abafumbo bano naye omwami yamudedeeza era n'amufuula mukyala we wadde nga teyamuzaalamu mwana ng'ebyobugagga bino abirinako omugabo kubanga babikola n'omwami. Saazaalamu mwana naye nga abo bonna abaana nabalira nembakuza buboolaba n'omulala yasembayo lastibon yasomera wano nagula etugwetingira wano mama we najja pate nitugirira wano ewange bangi nalimu abanga awusigalo yayingira atya mu kisenge kya kitaabwe n'abanga mwasula yabadde ajjanjaba kitaabwe yabadde amwalira yabadde amufumbira ndowooza emyaka nga 25 mabega. Waswa Beka Kagere yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.